Uganda babadde bansise olwaleero babadde bansise nasse musekiro nendaba nga amataala kisenge kyange gonna gabadde gazikidde asimanyi nasoose kulowooza nti oba balubu sikubye naye nga ate rest of the house wayaka kale olwaleero mbadde ntegeeza okukkira mu palamenti mbereko mu shadow cabinet naye ekedde nnyo omwami wange alina lutiini azukka n'agenda mu ddiiro gy'asabira morning prayers everyday so afulumye mu kisenge n'agenda naye waliwo n'abaana abakedde abalala bategeka olw'okuba nabadde mbagambye njakkeera kibatategedde nti abantu ba mutemu yabadde yayingidde mu kikomera kyaffe ng'ayita ewa neighbor kubanga neighbor wange yalina oluggya lutono ekisenge wakati we ne wange sakizimba asobole okuba nga asobola okukozesaako compound yange naye omutemu gye yayise badde ntudde mu kisenge awo buliri omusajja ng'atuuse mu kisenge kyange ayimiridde wakati mu kisenge membuuze nenyingira mu kinaabiro najja nakwata ku luggi n'agamba nondabirwamu vaayo mangu kubanga mu kujaasa siinaawo wadde buzibu sitegedde lwaki ayobeeyirire madala nefuluma kati naŋŋamba nti saba essala ze zisembayo ndakutta basaba essala ze zisembayo ngenda kutta nenfuna amaanyi naye nga mmanyi kyengezaako tekisoboka kubanga sikyangu okulira eddoboozi eriva mu kisenge kyange ngaoli mu kitundu kirala ekyennyumba yange empita nnyo omwami wange simanyi ngambye akulidde musajja ng'akyusa tunudde ku nejjambia nga akyusa atunulidde ekisenge saba essaala ze zisembayo